Mukama agenda kufuula ekintu ekyenjawulo, agenda kufuula omuntu wanjawulo osobole okubeera ng'otaasa abantu. Hallelujah. So gy'ova olaba nti no matter there are things which are still missing in you, don't lose hope in the Lord. Be encouraged in the Lord. God can change you. He can equip you. N'akuteekamu ebirungo ebyo byennyini ebigenda okutaasa amawanga, ebyo byennyini ebigenda kutaasa bannamwe. God values you. Praise the Lord. He values you so much. So he told him that now, kubanga omwana agogenda okuzaala, omwana ono agenda kubeera nga muwongeeyo, omwana alondeddwa. This boy must not take any fermented drink. Hallelujah. Young people, twewale nnyo ebintu byonna ebisobola okwonoona obulamu bwaffe. Don't do it separately, thinking that maybe my parents have not seen me. Ndi mukunywa akaveera, ndi mukakola eyo, nze kanga neekwese. Toweekweka, kubanga Katonda ayagala kufuula omununuzi. Abanunuzi tebeetaba mu bintu ebifaanana bwe bityo ebyonoona obwongo bwabwe. Abanunuzi tebakola ebintu ebitaweesa Mukama ekitiibwa. If you want to be unique and be a deliverer, n'amugamba nti omwana ntagwanidde kunywa, omukyalo ntagwanidde kunywa ebintu ebyo, n'omwana tagwanidde kubinywa. Haleluya.